Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Akatugendeko mu ndobeso tulabe munnafu ono ye agamba atya. Hello? Yes, sir. Nze Mukunja wa BTFM. Ongambi umpereza message nyingi ubadde ogamba ki? Yanzizanye sebo ne yanzege Mukunja. Kakati sebo? Nina mukyala wange waneno. Naye ayinako wakutte. Naye wakutawo ninamu okwekengeera wagenza walabika. Waliwo omusajja gwemanyi gwaleka gwenkebereza nganze gyagenze gwali naye essaawa zino. Mulaba muyitaani? Omusajja oyo bamuyita Jime. Bamuyita Jime. Amukubidde n'amuyita? Nze ndabye wano ng'essimu evuga n'agikwata n'afuluma n'agenda. Maze wonna simulaba. Ate njagala enamba eyo gyenkuweerezaawo omunkubirireko tulabe. Oyagala kati olwo bw'omanya waali? Mbemanga nkitegedde nti nyini gwali ngende womba kwata olubona. Kale beerako ku simu tovaako. Omusajja ye Jime? Jime sebo. Kale beerako. Eno DNA tutawanya, eno bakazi batutawanya. Otege eno baana baleme kubeera ate omukazi atayite. Ate nononya sente. Tugenda gwe ddalu. Obeera mu kwekunganya buli kaseera. Nganya. Ate uliro ono mukazi wali wamukubidde essimu. Kati ali mukazi go kazi. Omanyi oba okola. Mu byesonyiwe buli kimu. Abakazi. Hello? Uzubushi? Hello. Wanje okubidde baba. Nkukubidde naye nga tolinga adduka. Ngirukeera. Odduka olagawa? Mulogi. Mulogi kola ki? Ate mulogi bakolayo ki? Kola bintu. Ogenda mulogi? Kola ki? Kola bintu ate bakolayo ki? Nani? N'omusajja engenda yonzeka. Ontegedde? Nze Jime. Wana. Nedda nagoba. Wangoba? Ng'omubera ki? Sendi. Ate empisa mbi ki? Oli ku booda? Bannaye. Nze mbadde manyi olina waka. Naga ngenda mulogi. Naga meti ngenda mulogi. Kumakya kuno? Kati ng'oliwa kuwa byaki ofa ki nabyo? Anti ndugirwawo. Ndakasira. Olakasira omwami wo ate yabalazeewo. Omwami wange yaliwa. Ow'ewaka? Nzani agandi n'omwami ewaka. Ina mwami waka. Kati obeerawo nani? Ina gowe kachi mwana eto tegeeza. Wendali nina gowe kanera kuwa. Olizondo. Kati ogenda mulogi bagenda kuwa sente. Ate Bandira Bwerere. Kakati agenda kuwa. Abasajja bakyaliyo. Abasajja bakyaliyo. Abasajja bakola ki? Olaba n'omukazi w'ewaka bamano era bamulekera w'akamenza. Kakati asolooza kali w'awaka. Mwannyoko. Kati agenda kuwayo nga mmeka? Nga 2. Naye kakati gwe omusikazi omufumbo ekikutwala mu loogi kiki? Sajja sikyamusuna.
Omusajja sikyamufuna kangendeko mu loozi. Akulakasiza takuwa mukwano gumala. Mukwano. Sifuna ate efunya nampa ate era mbeerawo. Ogenze kwenoonyeza za kizigo. Kugambe ekiziko kyekisobola kikola. Era tuleka mu bbanga. Kati omukasajja bwakugwako mu loogi. Era n'omukazi lwaki abatampa byenjagala. Ate olowooza ako kansobola. Nyinza okakuba nekafunyafunye. Nze kunoonya ze tunaalya kiraata ng'ajja Manyiira. Kasambirawo nze naawe. Kubanga Manyi tekalinamu wadde oswanyi. Kakati bw'oveeyo tukwatagane tutya? Nani? Nange. Okunsanga omanyiwo. Noloza toli ku Beat FM bakuwulira. Abakazi bazibu nnyo nga Mukunja abakazi. Bazibu nnyo. Anyandi agenze kunoonya mmere ate sente ze namulekedde. Wamulekedde sente? Namulekedde 10,000. Namulekedde 10,000 akati agenze kunoonya ate za mmere ezaki nga ate namulekedde sente. Bwe bityo bwe bibadde munnange. Naye abakazi Mukunja kati ngokera ku machango nenyo omwana wa muno. Omulekere 10,000 zigenda gula ki? Bagame tezikola. Bazeka amabule tetwategedde. Ne mukene gwe tutandikirako. Teri sente zimala mukazi ne omulekere kala 5. Sente zimala naye kino kisusse. 10,000 Mukunja tekyali manda ga 10,000. Leeka aba mutegaliyo. Tekyali manda ga 10,000. Mukene wa 10,000 jali. Amanda ga 10,000 jali. Wajeza ko kamuogo. Komanye kiri kumanda. Ekisula obanga tosobodde kumusajja babeera bwa leka mu ekisula mwetereze bannange muntu kubyera yini ate tuba kubyera nze nkyawunze kale Mukunja tetuganye 10,000 zosobola okumala nga waliwo amanda weegali waliwo emmere tugambe waliwo omuceere waliwo akawungo baliwo ettooke omukyala asobola okuyanaga kagule ekinyeebwa kagule ekota y'ebijanjalo naye buli kimu kiri neba ne mujja tufuula eddalu nze bwe nkubalira nabe 10,000 ompaako ne balance kale bala tulabe amooti amanda ga 10,000 gali luddawa Gochima oluvanyuma president yayise ekiragiro amanda gayi gali nkolagana na mutulozi wa amanda nenga nkolagana nnungi agakutumira omusajja otagala basajjanga mumanyire ekisusse agume agenze kufuna abiri ajja kusanganya naye aleseza mukene ne mukene takyasobola kugula nusu 10,000 tezina kyezikola Silivia ne kyebanda basajja mwebereremu gweno Silivia dawo omusajja 10,000 zikolera bajozeeka wakagenda ogubigulo birekewa waka akatiko watosobola akatiko abasisi mwasoze mutanze kansana nyanga bina mu kitembe butamu oyo musajja bananga sana banakola biki bannange kimugwanidde kuba omukyala era yamusindikira mu bikemo abamu mu kibawe ky'okuyiga abakyala abamu ku Sente nakitone obutambala mpagala nze kansana nnyo 10,000 ate n'ozoogera gogenda ozigulemu bireeti bannange omusajja akiguddeko naye nakatwaleka kuwolereza we bamuwa 10,000 lwaki tavaawo n'agenda kati omusajja agenda munoonya mutememu 2 ye agenda abigule mu 10,000 abireeta waka kazi agende abantu b'ejjungu babaagala nnyo mugalula Vincent webale naye omusajja oyo alimba 10,000 kugula omulembe era bakyamuyiiyizaako nze namuddu liddi yakirangira webale nnyo namuddu era mbabulye Mukunja omusajja yagenda kufa pulesa pulesa zigenda mutta 10,000 kitufa agende bamusabule
naye bannange mbabuulire basaba kwanira nnyo bakazi bammwe mazima ddala enkuminya kwe kuli ekyenkya kwe kuli ekyemisana kwe kuli ekyeggulu afunye amuwaabiri ngadda ku ggwe nawagambye okufunyafunya mutuufu nsanga nga biise mama Linda okaabya kajanja abasajja abazigama gyetuli nze omukyala muwagidde omu omukyala agenda weeyi akasajja kewafuna kakopi nnyo ono timba tolaadi eri 10,000 abakyazi w'abantu n'5,000 tezikyalina kyezikola just 5,000 ogulako 1 GB ya data nekigwa mulaba abakazi tubalekera sente muli mu data muli mu GB muli mu kulaba WhatsApp ku simanyi zino zi TikTok londi so munye banga nsukira nyama 10 mu data